Okay, katuyingira omutabizi tulabe olunaku olwaleero kiki ekiriyo mwana mulaba mwise Jane ayagala twogereko naye katulabe Jane oba kwali ku line. Jane kwoli ku line? Yes sebo kwendi. Oli otya mukwano? Jandi mpozi mweyo. Bampise kadima na manja ne kabogoza ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki kwe tuli. Aha, musango ki, sanyu ki, kiki? Si sanyu nina obuzibu. Buzibu ki? Njagala kuntaasako. Nsonga ya mwami wange. Omwami wo kiki? Omusajja ayitirizza obwenzi. Bamuyitaani bbaawo? Bamuyita Semujju. Kaakati temuli bafumba ali wa ssaawa zino? Tuli bafumbo tannatuuka simanyi gy'ali. Era ndowooza ali mu buhawusi gaalobweyo. Lwaki olowoolereza bw'otyo? Buli mukozi gwendeese. Omusajja amwendeddeko. Kati wano tuli ku kyaba neighbor. Abakozi baba neighbor omusajja abamazeewo. Ayagala abakozi. Ye ba house gaalo. Kati gwe oyina omukozi waka naye yamwagala. Ate mumusigaze namuzizzaayo ewaabwe. Wazizzaayo omukozi? Namuzizzaayo. Yamwagadde oba wateebereza buteebereza? Si kuteebereza. Ku ky'abakozi tekuli kuteebereza. Yabaagala. Yakaagala abakozi nga 10. 10 benaakaleeta. Nga baawo wo mu nju? Bawange mu nnyumba taata wange. Ngamba abakozi baawo mu nju abaagala. Abakozi bawange ba mu nju. Abakozi 10. Nasooka netuuka n'okulowooza ono omusajja aliko kitambo oba kiki. Kati obwo omugambako agamba atya ku ky'okubaagala? Ye musajja. Bw'agamba? Ye musajja. Alina eddembe okukola ky'ayagala. Wali omulopyeko mu baganda be bamwani? Ye namuloopako ne baŋŋamba muleke ye musajja akole ky'ayagala. Wamuloopa waani? Mu baganda be ne maama we. Ye Semujju ye n'ennamba? Ye nnamba. Njagala mwogereko naye. Nsazeewo mmwanike ndabe oba anaakyusaako ku nti wabula nkooye. Omwinamu abaana? Ye ssebo. Katwogereko naye mwami Semujju tulabe. Alo. Mwami Semujju. Wanji. Nkulamusiza. Anyoni. Bampise kadima na mayanja akabogoza tuli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki wano ku radio. Wanji. Ndi tuli ku radio ku Beat FM. Nga tutumiddwa mukyala we gwe bayita Jane. Kubiti? Yes sebo. Bebiti. Radio. Wanji? Radio. Nti yes sebo oli ku radio kakati. Mukyala we kyatutumye twogeremuko naawe. Wanji? Nti mukazi we kyatutumye twogeremuko naawe. Tutusaba osooke kubeera mukakkamu. Tukkaanye tuwuliziganye. Kuba mukyala tukubidde essimu ng'alina obulumi bw'ayitamu. Ne tusalawo twogere naawe nti kuba oli musajja mukulu era ojja kutegeera. Lindako. Akubidde mu abaledi. Esebo. Era sola. Kati bw'abaledi yakubidde mu ngalazo kuba wayina ensonga ezimuluma. Anti gwe oli mwami we waawaka agambye nti akigambye ebbanga ddene naye towulira. Kakati ekiriwo. Lindako. N'asalawo ateera ku lediyo. Si mu bubi wabula ku bulungi bwo naye. Yava asazeewo n'atukubira twogereko naawe. Ensonga yakwagala baawusigaalo. Abakozi b'oyagala agambye nti wasooka kwagala b'ewaka era okyabaagala nodda ku banneighborhood kwegamba tekitegeerekeka. Ekitegeerekeka abadde agambye baani? Wangi? Abadde agambye baani baganda be baani? Muzeeyi nsaba tukkakkanye ku lulimi. Okyeŋŋamba abadde agambye nnyina bagazireko ayagala nkole ki? Tetugambye ku nnyina oba ani. Twogera bwogezi okyuseemu ku mpisa ezo. Ekyo nkusaba okyuse ku lulimi kyetusaba kiri kimu. Taata kukyusaamu omuzoogo ogw'ensonyiwe bw'oba olina omukazi ki ekibadde kikwendesa ku awusigaalo ye lwaki oba tomuwa kitiibwa? Awusigaalo? Kati kamuuze waliwo enjawulo wakati wa awusigaalo n'omukazi w'omufumbo? Oba kati kankubuuze. Kati ndi musajja naawe oli musajja si ekyo?
tulina enjalo ze naawe nkugambyeko bugambi kyenbuuza kyenkugamba ku basajja ffenna tulina enjawulo simanyi akati kankubuuza musajja munnange ye yagenda okunjagala yali ki yakoze ki yakubiddeko kye yali ani mukyala wo okuba kya nti fe atukubidde bukubizi twogereko naawe ati ononsonyi okukyogera kuba mungemu ne kumpewo naye amusole tuseso kubanga n'omukyalo oyo naye nyini yali awusigaalo okitegeera yali awusigaalo nga awusigaalo waawa waffe bwemba nali hawusigaalo nakati bagambye nkyali hawusigaalo kati poza nyabo nkubuuze maama nkuwulira bambi hawusigaalo ewaka okitegeera ewaka ewange tuya kakati maama wandirowoozezza otya bw'obanga nono yali hawusiga nga naawe bwe wajja nono naye muntu nga naawe bwe wajja bwe wali okitegeera kati gwe ogezezzaako kunoonyesa abo bonna bonna abantu ate ekisinzira ensonga zange zigenda kutonyawo naye musajja gwe kyonjooga nkujooga muki nkujooga muki lwaki ompisaamu amaaso ntya ekyokwagala ba hawusigaalo yadde nali hawusigaalo nabivaako kakati wulira nyabo bw'oba ng'oyagala okufuna nange emiyembe okudda waka make sure nti Margaret okumya waka bw'aba tasobodde kudda waka wange nze biyo naawe biwedde Margaret yani era obusiga bweyagobye okulya embawalayi talina jadda nyabo nze ebyange neewubiwe todda okiwanyi talina jadda eki talina jadda namugobye namumaze talina jadda mu nnyumba eyange tagenda kuddamu kati naawe agenda ofe totonziya totodde wange tagenda kudda mu nnyumba eyange ani Jen wangi wali mukozi naawe bwemba nali mukozi nedda kakkana nkubuuza bubuuza ntegeere kumanyi nnyo kunvaako tonsinzirako ate nze gwakubidde nnyabo Jen okay kati ntuusa okulabula kwange gye muli mulekeraawo okunvuma ng'ate gwe wankubidde gwe wankubidde twogedde bulungi ale bannange nekirala karantiini bwebe batamye bwe bibeera wangi yep ono ani ematuga yes an bannange omuyimbi wange lonikanya awe matuga akutumidde olaba gwe teebu naye bannange abaleeta endowooza baleke kutukuvumira beddeko oba si kyekyo tebaddamu atalina mpisa tajiza ali webale nyo munaffe webalire ddala bagambyeko bannange bali bavuma wangi yep webale kuweereza kale munaffe bannaye abatuze bo mu binyonyi bakuwuliriza ne maama Pawulo wano kaakati teebo yep kasita nakyo bakigobye bakikuvumye naye era bakigambye tekidda waka kale webale nyo munaffe webale ddala maama Dola mu binyonyi tukusaasira byonna ebyakutuukako wangi hello webale kuweereza taata ye ono Moze mutabani wa anti Namukyunga ndi Busiika oyo butaba na mpisa kyekiviirako bawo okwagala bawusigaalo wangi yenze birungi ebiwambo birungi ebiwambo naye kakati nze mbadde ngamba kadima agume kasita naye awusigala ate ne bali bayagala nabo bawusigala yaliko birungi yaliko takyagala kiwuliza wangi yep webale okuweereza eggwanga n'Obuganda kale semuwemba ku kyokutasa mukama wange mukulu Kadima naye munange mukulu Kadima munaye nkubire mukama wange mukulu Kadima banange abantu empisa zaabula mukulu Kadima ekituufu esembere bulungi kale webale nnyo naffe semuwemba ku kyokutaso bwatyo bwatugambye BFM Kadima webale kuweereza kale bambi omukyalo oyo kimugwanidde naye bandi bankwasa ennaku okuvuma fe twaguma dda tulina ebyuma byabadda wangi yabaliko mukulu Kadima kale omukazi bamuguma talina mpisa n'akamu
kyamugwanidde ekyo nkale bagamba nti kyamugwanidde omusajja okubanga ayagala abakosajja mpulidde nga naye atamidde wangi ogambo kyateebu sigamba oli ota bosi amanya Imran mugezi w'Uganda tiimu Hadija Namusoke okimanya abamujjambe batumbudde bonna beebale ne mukulu wa baasi yangamba tagivaako nnyo amiina zeno nteesa ntya ku mulamwa omukyalo oyo manyi kyabadde yeetaaga abalaga kumuwa fresh kid n'amukokola kiboko kumbu okay tetusobola kubanga tusuka kuwano